Zigenze okuwera ssaawa emu ey'okumakya nga basuubuzi mu kibuga Kampala amaduuka gaabwe bagataddeko dda kkufulu nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri gavumenti gye banyigirizaamu mu mulimu gwabwe. Newankubadde amaduuka gabadde maggale, bannannyini bangi basazeewo okutuula ku miryango nga bwe balaba ebigenda mu maaso. Akeddimo kano oyinza okugamba nti ab'ebyokwerinda babadde baketegekedde bulungi anti buli w'obadde okuba eriiso nga ku bbo kw'otuukira. Kyokka ekyenjawulo ku luno balabiddwako nga bakubiriza abantu okukuuma emirembe n'okugula amaduuka gaabwe bakole. Go to your respective buildings, let your shops be open. Security is assured. Okusinziira ku basuubuzi balina obulumi obutagambika olw'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ki URA okubapigika emisolo egitagambika ku buli kyamaguzi kakibe kitono kitya tessaawa eno okukola batuuse okwerekereza. We are demonstrating because of high taxes. In other countries, the taxes are low. But in Uganda, the taxes are very high. Sobola kubanga oli muvubuka oyagala kukulaakulana naye ng'ogenda osuubula ebintu bikulemereyo. Bano balina okwemulugunya ku mateeka agaleetebwa ng'ekyabasuubuzi obutasuubulira wamu nti bangi ku bo okusinziira ku ssente ezikola oba kapito balina mutono nnyo okusobola okusigala mu mulimu, so nga n'ensonga y'okubagerekera emisolo okusinziira ku buzito bw'ebyamaguzi bagamba ebabuzizzaako obwekyusizo. Essaati eno eyinza okuba ng'ewewuka naye nga ya bbeeyi, naye jaketi eno gye nnyambadde nga eyina kiro nnyingi okitegeera ng'ate ya layisi. Kati ekitegeeza olugoye lwonna olupima mu kiro, eno jaketi ejja kuba ya layisi naye esasula ssente ki? Ensonga endala ebabobya omutwe ly'ebbanga ebyamaguzi byabwe lye bimala mu URA okukakasibwa nti ddene ekisusse nga mu kaseera kano emali yaabwe eri eyo tebamanyi na mbeera mweri. URA agenda n'ekwata ebintu by'abasuubuzi. Tebaagala kati olaba kati ngaffe aba operating mu buno bu small scale businesses tuleetayo obuntu bwaffe butini nnyo. Kati twalina enkola eya groupage kati ebintu byaffe byonna ebya groupage nabyo baabikutte. Abasuubuzi bonna ab'ebizimbe ebyenjawulo twalonda obukulembeze naye obukulembeze bwe tulina butaddibwamu bannakigwanizi. Pulezidenti tubadde tumusaba ye kennyini ajje wano asinkane abasuubuzi bennyini abasibyewo amaduuka, singa abo abakulembeze abalala be badde bamugamba basinkana singa abantu basibawo amaduuka. Ekisinga okubaluma kwe kubanga Abachina be basuubulako ebintu babitembeya buli kanyomero ka ggwanga kyokka nga teri abakuba ku mukono. Twagala Abachina baddeyo mu factory, twagala omusolo gwe bateekawo gwa 50% guveewo, twagala omusolo gwa kiro guveewo. Oye nembeera embi tukooye Abachina obeera mu maduuka gaffe omusolo mungi ebintu babikwatiddeeyo ebintu tebikomawo. China ye manufacturer yayagala okuleeta ofuuke wholesaler ye retailer ate yaba ne hawker. Olw'ensonga ezo n'endala ez'enjawulo waliwo abasuubuzi abamu abalabye bannaabwe ng'ebyokwekalakaasa balinga batabiriiko kwe kusalawo okubatabukira. Poliisi olwekengedde ebibadde biyinza okuva mu mbeera eno eriko abasuubuzi beesazeewo okuyoola omu ku omu so nga waliwo n'omuvubuka abadde yeebagaza emipiira gy'emmotoka emikadde poliisi gweyodde ng'ateeberezebwa okuba nti abadde ateekateeka kugiteekera muliro mu kwekalakaasa kwe. Tulina abantu 9 wano poliisi yaffe Kampala CPS era nga abantu bano 9 mu misango gye tuli mu kubanoonyerezaako gye gy'okuba nti bakoze enkuŋŋaana ezitali mateeka. Bino bibadde bigenda mu maaso nga bamu ku bakulembeze b'abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe ow'ekiseera Issa Ssekitto bali mu nsisinkano ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Ssenkaggale wa URA John Musinguzi, Minisita omubezi w'ebyobusuubuzi Wilson Mbadde ne Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija okwongera okwegeeyaamu ku bizibu by'abasuubuzi na butya bwe bisaanye okugonjoolwa. Ensonga y'omusolo gwa kiro, Prime Minister tumutumye butereevu agambe Pulezidenti n'ebitundu 35 ku buli 100 zimala. Omusolo babadde bagisasula mu kiro kye batayagala engoye nga bazibala mu kiro, so baagala ekyo tukikyuse n'embaga nze sisobola kikyusa nga nze tugenda kitwala tukiteeseeko nga gavumenti. Mu nsisinkano eno kisaliddwawo URA ng'eri wamu n'abakulembeze ba Kasiita okuyita abantu bonna emmali yaabwe ewagamye ku kitebe kyabwe okulaba ngeri ki bwe bayinza okugifunamu. Tukirizaganya nti embeera y'abasuubuzi ababeera wakati w'abasuubuzi bennyini n'ekitongole kya URA ejja kuvaawo then
tutegere bannannyini bintu tubawe ebintu byabwe mu kaseera akatono. Kati okugezaako okukakkanya abasuubuzi bakusisinkana Ssaabaminisita olunaku olw'enkya okwongera okuttaanya ku bizibu byabwe ne gavumenti weyimiridde ku nsonga eno. Tusazeewo nti enkya tujja kuba n'olukiiko olw'abasuubuzi abatasobodde kujja wano naye ne tugamba nti abantu bagulewo amaduuka gaabwe. Kinajjukirwa nti n'omwaka oguwedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasisinkana abasuubuzi era ku nsonga y'emu ey'emisolo, wabula okusinziira ku birabwako ensisinkano eno teyavaamu kalungi eri basuubuzi. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.